Okuloota bbaasi mu kirooto kitegeeza ki? Abantu bangi baloota bbaasi naye bbaasi gye batera okuloota etera kuba ya kyenvu. Ekituntundu kya bbaasi eya kyenvu gy'oloota mu kirooto etegeeza bulongo. Bbaasi mu birooto yevuga abaana. Bbaasi mu birooto yevuga bamaama bannaalongo mu lubaale. Era buli lw'oloota bbaasi suwaddiiru ky'oba olina okumanya nti obulongo bukubanja, bannaalongo bakubanja, ye ntambula y'abaana. Bw'oloota emmotoka eya puladdo oba oloota emmotoka ez'Abakabaka be bajjanga abagagga bannaggwe edda mu birooto. N'oloota puladdo nga nzirugavu, n'oloota puladdo nga ya siliva, katuntundu ako katera okutambuliramu Kabaka bulamu oba Kabaka ndawula. Buli oloota emmotoka eya puladdo. Ebintu bino abasinga obungi tubasaba mutambule n'okumanya. Era bingi tubibannyonnyodde nnyo. Naye era oli n'akomyawo ekirooto ekirimu nti naloose omusajja ng'ali mu puladdo, oba omaze okumanya nti yo taata Kabaka bulamu oba Kabaka ndawula. Naye era sitiiru oli akirooto era n'akizza. Tuzze tusomesa ku bbaasi. Bbaasi buli lw'ogiraba obulongo buba bukubanja, naye obulongo bwo tebuba bwa waka. Obulongo bwo bubeera bwa lubereberye. Si bulongo bwa waka buno nti senga yazaala abaana oba taata. Buli oloota bbaasi, gwaloose bbaasi oba oliko emisambwa gy'abamaama bannaalongo nga bakubanja, ye ntambula yaabwe enkulu oba abalongo. Bw'oloota emmotoka puladdo oba olaba ekitiibwa ky'abataata, taata Kabaka bulamu, ye ntambula yaabwe enkulu era mwe beeyolekera. Bw'oloota endogoyi oba oloota taata Kabaka bulamu, ye ntambula y'omugagga mu kikomera kye gy'amalirako ebiseera, oba embalaasi. Ebyo byonna biggwa mu kkoyira taata Kabaka bulamu. Bw'oloota enjovu oba oloota Kabaka bulamu, tewali nsonga lwaki ebirooto ebyo oba obizza, oba omaze okumanya. Birooto bingi nnyo wano bye tuyitako ng'oli aloose kye twamaze. Okusomesa kuno ekigendererwa kyakwo si buli omu kubuuza. Twagala babuuze ebirooto eby'enjawulo. Naye omuntu n'akubuuza ekirooto nga kijjuddemu naloose enjovu, naye ng'enjovu tusiba tugisomesa. Bw'oloota enjovu bw'oloota Kabaka bulamu. Waliwo ebirooto bingi nnyo bye tuyitako ne mulooza nti tetwagala basomesa. Naye ng'olaba oli okuggyako abantu nga temwagala kuwa budde bintu bisomesebwa, mugoberere emisomo egy'enjawulo, audios ez'enjawulo, mugende nga muziwuliriza olufundo olutali lumu. Olekerawo okubeera ng'obuuzabuuza ebintu by'omanyi, by'otegedde. Ate mulimu n'abantu abamu nga yamanya dde ekimuluma yakimanya, ofundangako nno omuntu nti ali Bulaaya. Ne waliwo abantu abali mu Uganda muno, wamanya dde ekikuluma. Amakulu gaffe si kujjuza guruupu. Amakulu gaffe muntu kumanya ng'anyiga lefuti agende. Okitegedde? Ge makulu gaffe. Amakulu gaffe si kusika bantu, wabula kusomesa bantu, kutambula na kumanya. Mulimu n'abantu abamu abali kuno nga ye takyatawaana na kubuuza, nga tatawaana, buli kyaloota yakisomesebwa, buli kyaloota yakisomesebwa. Kwe bali kuno, kitegedde, kwe bali kuno abantu abamu abasengejja, ng'olaba buli ekisomesebwa azukuka yaloose ne yeddamu n'aga kino kye kino. Abantu abafuna okumanya tandika okwezuula. Kwe bali kuno nga yamanya dde ekimuluma, buli lwaloota amanya ekimuluma, nga yakimanya dda. Bintu bizze bisomesebwa ng'oli yamanya dda. Ategedde, weezuule, tandika okutambula, tambula mu bifo by'enjawulo, tandika okwezuula. Oli bw'ategeera ekiddako kwezuula. Kwe bali kuno bantu nga bali mu Uganda muno, naye nga taseetuka waali, tatambula, tatandulula bigere. Okuwuliriza n'okukusomesa si kye kijja okuyamba abantu, wabula
wuliriza, jjamu, tambula. Wuliriza, yiga, manya ekikwatako, gyebigere wansi, tambula. Ne waliwo abantu ababuuza ddi n'abuuza ddi n'omuddamu n'abuuza ddi n'abuuza n'olwalero akyabuuza ne luli akyabuuza mwezi, myezi 2, myezi 5, myezi 6 kati ate ekigendererwa ky'omuntu oyo kiba kikubuze. Bakusomesezza oyize, otegedde, era oba okyabuuza ki? Omuntu ategeera omulundi gumu bw'oba olina ennaku yo oba olina ekikuluma ekiggana okutambula kiki? Ge makulu g'emikutu gino egy'obwannakyewa tubasomesa okunyiga lefuti tekitukosa. Toyinza kweŋŋanga bantu bano bonna n'obasobola. Mu mbiri zaffe mulimu abantu, ku mukutu guno kuliko abantu, okitegedde. So amakulu g'okusomesa omuntu otegedde ekiddako tandika okwenoonya, tandika okwezuula, tandika okutambulako. Otegedde kabaka bulamu akubanja mubikka era sitiiru okyabuuza kino naloose kino naloose kino. Okuloota n'okuwuliriza ebingi si kye kigenda okuyamba abantu, wabula omuntu bakugamba nti ekisumuuzo ekisooka kola kino, tandika okukirwanako. Kimaliriza ogambe kino nakimaze kati mbuuza kino. Naye okutuuma ebirooto si y'ensonga, okutuuma amabanja si y'ensonga. Buli kyotegeerako kirwaneko okikole. Ffe twagala nnyo abantu ajja ku mukutu guno n'agamba Mulangira wasomesa ku kino ne kinkwatako nagenda ne nkikola. Kati Mulangira naloose bwenti ne bwenti. Oyo omuntu bw'ati asanyusa. Okitegedde? Ne kati bbaasi zino tuzisomesezza obulongo buba bukubanja olubaale wakutabaalira, wakutabaala, wakutambulira. Okitegedde? Tuze tusomesa amannya ag'enjawulo, erinnya lya ntale, oloose entale, oloose nantale. Twabagamba dde oyo abeera ddungu. Mu katuntundu k'ab'empologoma mu kikoomo yakkira mu bwantale, ntale abeera ddungu. Kati omwami ono aloose entale ng'ajja avuga akagaali. Ntale okujja ng'avuga akagaali, ntale aba atambudde ne jjajjaffe Muwanga. Tuzze tubisomesa nannyini kagaali ye Muwanga. Kale ekirooto kyegasse wamu ddungu ajja avuga akagaali. Ddungu aline Muwanga. Nga bwe banagamba nti gula emmindi eya Nakayima mu Bwakiwanuka. N'ogula emmindi nga nsongovu ng'eringa eya Nakayima naye nga myufu. Okitegedde? Oliko maama Naabawanuka naye oli mu Chwezi. Nakayima n'akusaba emmindi mu Bwakiwanuka. Kati ne kino bwe kiri kitono nnyo nnyo ozuukuka buzuukusi n'okigatta n'okyoza n'okizzaawo. Okitegedde? Nti naloose entale ng'avuga akagaali. Jjajjaffe Ddungu akubanja, jjajjaffe Muwanga akubanja. Tambula obuuze ekyo kye ki era nsooke naki. Ddungu aba akubanja mwokere ennyama. Genda weebuuze Ddungu atambula atya. Muwanga bw'aba akubanja ewa Muwanga omanyiiyo. Enseke buuza Muwanga agenda naki, bakubuulire ogenda obitwaleyo. Kuno kuliko abantu abatakyabuuza bibuuzo ng'oledde buli ekisomesebwa yakisoma dda atoopinga butoopinzi nga takyabuuza. Abo nno balungi nga buli lwaloota agamba kino nakimanya, kino kye kino. Okitegedde? Naddala abantu abali e Bulaaya bo nno kale kubanga ye ali wala alina okukanyanga okubuuza. Naye omuntu ali mu Uganda gwe tolaba nga abantu abasinga tebajja kukola lubaale. Omuntu oli mu Uganda amabanja oyongerako mwongere. Buli lunaku kubuuza, wiiki ewedde wabuuza, omwezi oguwedde wabuuza, myezi 3 emabega wabuuza. Kati tuba n'ekibuuzo bukyanga osoma kikyotadde mu nkola. Amakulu si bantu kwetuuma nti bangi. Okitegedde? Si kwetuuma bantu, kwetuuma nti bantu bangi. Gurupu eriko abantu bangi nedda. Oli yandibadde amanya n'okumanya, oli n'anyiga ne lefuti n'agamba ntegedde byentegedde keŋŋende ntandika olugendo. Okitegedde? Ebintu ebisinga obungi bwe bityo. Okuggyako abantu abali e Bulaaya bo sina kyemboogerako kuba bali wala. Ate bw'anaanyiga lefuti akola atya?
naye omuntu ali e Uganda wano ng'omukutu guno gumazeeko emyezi 2 nze mbasiraba lwaki okyabuuza ebisinga obungi oba obitegedde kati mba njagala obuuze nkole ntya baŋŋamba nkole bwe nti ne bwe nti nkole ntya process ki ekyo byandibadde ebibuuzo naye okuloota bakuvunula kyokka oli Uganda wano nze mba ndaba tuli mukola lubaale era mba ndaba nga ali muzannyo mba ndaba nga atawaanya abakusomesa mba ndaba nga bamalira ebiseera okitegedde kakati ensonga y'ono omwami Sensamba aloose ntale ng'avuga akagaali ntale ddungu bw'oba olina ekifo kyonna w'otambuliza ensonga genda oyokye ennyama nga tonnaba kutwala lutuula wuwo kino nsiba nkibagamba nga tonnateeka lutuula wuwo kitundu kya lubaale kibaluma kya butonzi omuntu aluma obutonzi tasooka kuwongerera wuwe tosooka wuwo kuwongerera wuwo kikyamu kubanga obutonzi buba tebunnakutera buyinza Sensamba ggwe bw'oba olina ewantu w'otambuliza ensonga oba mbuga oba lubiri oba lusozi genda n'ennyama genda n'olutuula genda n'eŋŋombe genda n'ekide okitegedde bakulaga embuga ya ddungu oteekemu ebintu ebyo oyokerewo n'ennyama ye muntu aliko obutonzi ne bw'oteeka ebintu waka tebikola olina kusooka kuwongerera nsozi gy'obeera okola oba embuga gy'obeera olimu oba olubiri lw'obeera olimu osooka kuwaayo bintu akuwaguuwa ye muntu aliko olubaale w'obutonzi bw'oteeka ebintu awaka tebikola makulu olina bisoosa gy'otambuliza nsonga bakulaga ekyoto kya ddungu okiteekeko olutuula eŋŋombe ekide oyokerewo n'ennyama osobola n'okwokerawo amatooke lumonde muwogo empogola bw'otyo kakati oloose eddungu ng'avuga akagaali ow'akagaali jjajjaffe Muwanga genda Enseke twalayo effumu ery'amakabi 2 twalayo omuggo gwa Muwanga twalayo ekkanzu twalayo engabo twalayo endeku eŋŋunda ewa Muwanga Enseke oba ekaligwa okitegedde olina akatundu koolooseemu nga onoonya ekyokulya ate ogenza okulaba ng'okiresse mabega kakati kye bayita okutambula omuwawa oteeka okuba nga mu ntambuza ye ey'ensonga olinamu obutamanya oteeka okuba ng'olinako ekifo ekimu kye walimu ng'ensonga zo zaali awo olw'obutagumiikiriza n'ovaawo ng'omanyi tebakola n'olagirirwa ewalala okitegedde kyekitegeeza ekyo otambula onoonya ekyokulya ate ogenza okulaba ng'ekyokulya okiresse mabega kati weetereeze oteeka okuba olinako we waliko oteeka okuba waliko ewantu ewamu naye ewantu awo nga walabika baali balina kye bajja okukutuusaako oba baali balina we bajja okukutuusa n'obuukawo n'onoonya awalala n'ogenda ewalala era mu kuyandayanda lubaale ng'aluma abantu n'onoonya awalala kati kye kirooto ekyo oba si ekyo olina ewantu w'oli nga bakola naye ng'oyimiriza amagulu 2 olinako n'ewalala we weebuuza oba tugambe nga bw'oli ku mukutu guno katugambe weebuuza ku nze naye nga oluusi olina ekirowoozo ekijja ewange naye ng'ate oluusi obaddeko ko ne wooli nga balina kye bagenda okukolera kale ekintu ekyo kiri mu makulu ga kuyimiriza amagulu 2 bakugamba ddayo emabega ekyokulya gy'okiresse ge makulu agali mu kirooto kino mbadde ntambula nnoonya ekyokulya naye ate bwe ntuuse mu maaso ekyokulya nga nkiresse mabega kati weetereeze oteeka okuba oliko emirundi 2 oyimiriza amagulu 2 bwe weebuuza eno ate olina ewalala gye weebuuza oba si ekyo olina gy'osangiddwa weebuuza oba olina gy'osangiddwa otambuliza ensonga ate olinako ewalala gy'olaga kati kiri awo bwe kityo bw'oba olinako ewantu w'oli nga bulijjo wakadde kati ate ng'olinako ewantu w'olowooza ogenda kiri awo bwe kityo
emabega gy'ova gy'olese ekyokulya. Kiri awo bwe kityo weetereeze. Omuntu okuloota lumonde oba oloota ekitundu ky'abamama bannaalongo, lumonde wa bannaalongo naddala akatundu ka maama Nabinene yali emmere enkalu. Okitegedde, lumonde muwogo, buyuuni, ndaggu. Naye ng'ate lumonde agwa ne mu kkowe lya mama Nabuzaana. Okitegedde, naye nga bw'oloota lumonde agwa ne mu kkowe ly'omulongo Kizza mu birooto. Kale nno kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.